Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obbanga otuwuliriza bale kwekumira ku Yogi Update TV. Okola kyamaanyi nnyo okubeera ku manyi gano gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati olunaku olw'enkya tusuubirwa aba delegates okuva mu European countries okwatendinga meeting oba White House meeting egenda okubeera wakati w'omukulembeze w'eggwanga erya United States of America Donald Trump saako n'omukulembeze wa Ukraine Zelensky. Kigambibwa nti nno meeting eno nga wenkugambye wakati w'omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump saako n'owa Ukraine Zelensky. Jjukira nti olutalo olugenda mu maaso wakati wa Ukraine ne Russia olutalo lutambulidde ddala ekiseera ekiwerako ddala era nga lugenze mu maaso n'okusanyalaza ebyenfuna by'eggwanga mawanga gonna worldwide. Amafuta otunula ku bbeeyi y'amafuta ebintu byalinnya ate nga n'olutalo telulina ssuubi nti lugenda kubeera nga lukomekerezebwa. Kakati ki ekikola ekyenjawulo wano? Ennaku eziyise emabega pulezidenti w'eggwanga erya US Donald Trump yasinkana Putin w'eggwanga erya Russia ne babaako bye bawayaamu newankubadde amawanga amalala go gaadde geesula muguluka okwogera ne Putin w'eggwanga erya Russia, naye pulezidenti wa America Donald Trump ye yakakola ekyenjawulo. Yagambye mu buli mbeera ki twetaaga otereeza ensi yaffe eggwanga olutalo leme genda kubanga lugenda wala we lutyo. Jjukira nti no bano ababiri Ukraine ne Russia bazze bagenda mu maaso buli muntu otuusaako obulumbaganyi ku nsi ya munne era gye buvuddeko emabega twalaba nga eggwanga erya Ukraine lyakola ekyali tekisuubirikika we basooberera eggwanga erya Russia ne bagikubira ddala ku mutima gwayo ewalumira ddala. Naye nga kigambibwa nti no Ukraine okola kino ekikolwa yamala ebbanga eryaliwerako lya myezi nga 6 kyenkana mwaka gumu nga bagenda mu maaso n'okuteekateeka obulumbaganyi buno era ne bugenda successful. Russia kye yali tesuubira n'oluvannyuma kino kyakakasa ng'olutalo luno lutagenda kubanga lukomekerezebwa mu bunnambiro newankubadde enteeseganya zaali zigenda mu maaso nga zituula ne summit basobole okubaira nga bakomekereza luno olutalo. Ku side eya Ukraine tukimanyi bulungi nnyo America yagenda mu maaso n'omubaakinga omuwa support ey'amaanyi ennyo okusobola okulaba nga yeerwanako eri obulumbaganyi Russia bwemukolako. Kakati tetumanyi nsonga lwaki omukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump bagenda kusinkana n'omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine Zelensky. Ndowooza okusinziira ku kunoonyereza lipooti gye nnyina wano waliwo ebirumira oluvannyuma lwa Trump osisinkana Putin owa Russia. Kati Zelensky yeebuuza ingwawa kubanga America gw'alina ku kido bwe yeesigamyeko ku bigenda mu maaso. Jjukira olutalo luno balina territories gye bakayanira. Russia egamba territory yaayo, Ukraine egamba tetujja bakkiriza twala ttaka lyaffe. Olutalo nsonga ntono nnyo ezaaviirako olutalo luno oba oli alwala lusobola okukomekerezebwa eggwanga ne libeera mirembe. Ne kati eggwanga litabanguse olw'olutalo luno newankubadde Russia bamukubiriza nnyo agende mu maaso n'okuba ng'akomekereza olutalo luno. Bamutiisizatiisiza bamutaddeko envumbo ez'ekika ekyenjawulo naye omukulembeze Putin akyaganya okukomekereza luno olutalo. Kakati mu meeting egenda okubeerawo enkya house meeting White State meeting eno esuubirwamu ba delegates okuva mu European countries amawanga ag'enjawulo okuba nga gagenda kiika mu meeting eno balabe butya bwe bagenda okuteeseganya okukomekereza olutalo luno. Balabe butya bagenda okutabaganyamu omukulembeze w'eggwanga erya Russia Putin saako ne Zelensky owa Ukraine basobole okuba nga bakomekereza olutalo. Wabula kye tutamanyi oba kino kinaabeera. Jjukira olutalo luno lutuusizza n'okusindikiriza Donald Trump okusayininga contract oba endagaano za mineral deal n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga baagala kubeera nga batransportinga cobalt ne coltan okuva mu ggwanga erya DRC basobole okubeera nga bayambako okukola ebyokulwanyisa ne electrical materials eziyinza okuyambako Ukraine okulaba nga erwanyisa Abarussia. Newankubadde kino tekinnagenda successful
olw'ensonga nti nno mu Democratic Republic of Congo olutalo lunyiikiddeyo abayeekera ba M23 bagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli, bagenda mu maaso n'okukanga saako n'okusuppressinga amagye gonna agenda mu maaso n'okudeployingibwa mu Democratic Republic of Congo. Tujjukira bulungi nnyo America yagenda mu maaso n'okuwoninga eggwanga erya Rwanda. Paul Kagame agende mu maaso n'okuwithdrawinga troops ze okuva mu Democratic Republic of Congo kubanga ye agamba ddiru gye yali akoze yali etuusiza ekiseera nga alina okudeployingayo ba investors bagende mu maaso n'okwakalabya emirimu mu mineral regions eziri mu Democratic Republic of Congo. Teyakoma okwo n'agenda mu maaso n'abapangisa ba machineries okuva mu ggwanga erya Colombia n'abayiwa mu Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu basobole okubeera nga balwanagana olutalo luno oba nga batendeka amagye g'eggwanga erya DRC basobole okuba nga basuppressinga abayeekera bano ab'eggwanga erya abayeekera bano aba M23 abamazeeko gavumenti ya Felix Tshisekedi akayinja mu ngatto. Kakati nno nga we nkunyonyodde nkugaziyiza olutalo luno ngeri ki gye lwafekitinzeemu America ate America yakiyingira dda takyayinza kivaamu. Kati mu mberi yonna America yakwasaganya yalinga mediator y'abana ababiri Omurussia saako ne Ukraine, naye nga tusuubira nti America watuuse ku lutalo lw'abana ababiri yandibanga lulinye ku nfyete era tuweewuunya ng'olaba olutalo luno lugenda mu maaso n'okuba nga lukomekkerezebwa. Oyinza okwebuuza nti ffe lwatwafekitinga lutya? Ffe ate engeri gye tulina gavumenti zaffe ezitafaayo eri mawanga gaayo baatwala advantage eno kati nga mu Uganda okwongeza buli kimu ebintu ebyexportingibwa amafuta ebintu byonna nga beekwasa olutalo luno olugenda mu maaso. Ate olutalo luno waki America alusizaamu nnyo amaanyi lulina engeri gye ludikirayininzeemu gye lusudde doola olugikkiriza n'ebeera ng'eri wansi n'eba nga terinnya value yaayo n'ebeera ng'edimolishinga. Kati awo embeera waki America ateekamu amaanyi osobola okuba ng'ogirengera. Naye nga nkujjukiza oli ku Yugi Update Civic osinza oba ng'otuwuliza watannatweyungako kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbagala nnyo mbagaliza olunaku lulungi mweraba.